Tuli ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero agabudde abakozi ba Ente Namba. Ente Namba nga baagaliza okuyingira omwaka omulungi ng'ate n'okubebaza okubeera abantu abalungi abatuyambye okuyita mu mwaka guno. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected president of Uganda, obubaka bwe obw'omwaka butandiseemu kuwa bakozi be ab'okuwanira b'ekibusabala awamu n'abakulu ab'enjawulo. Banange tweyanza nnyo president, webale kugabula, webale kwagala ggwanga era webale baka bulungi buno bw'otuwadde. Banange tusiimye nnyo mukama waffe, tukugamba nti agali awamu gegaluma ennyama. Tuwulira essanyu era tuwulira ekitiibwa okubanga pulezidenti waffe ebintu abikolera ddala nga bwe twabibala oba nga bwe twabisaba ate era nga bwe twabisuubira. Oyo Kyagulanyi, the elected president of Uganda ow'enjawulo, akoze ebyenjawulo ebiremesa abalala. Era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president, ensonga agitambuza ddala bulungi. So tulina mukulembeze wa ggwanga agabudde olunaku olwaleero. Kyagala owulire obubaka bwa mukulembeze buno ng'obuwulira n'omutima gumu kubanga buno bututwala mu maaso era bututwala kubeera bawanguzi. Oyo mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atagambwako. Tweyanziza nnyo His Excellency. Nkitaddemu nkigenderedde. Omanyi abasinga ku ffe twagala obulamu bwaffe nga bumasamasa bwe buti, nga buli flawless, ng'ensi bw'eba etutunuulira ng'eraba nga buli kimu kiri on point, nga bwegombesa, nga buli omu ayagala bufaanane ng'obuli out of this world. Naye mukwano, obulamu si bwe butyo bwe buli. Obulamu bulimu obuwonvu n'obugga, obulamu bulimu ebikaluba n'ebirungi, obulamu bulimu akaserengeto n'amambuka. N'olwekyo nsaba buli omu atambula obulamu amanye nti buli lunaku terusobola kufaanagana ng'olwajjo. Naye nga ffenna tuyina nnyo ekikulu kye tukola ku ngeri obulamu bwaffe gye buvaamu. The choices we make today determine what our lives turn out to be tomorrow. Kye tusalawo okukola olwaleero bye bintu ebyegatta ne biduumuuka ne bikola obulamu bwaffe, enfaanana y'obulamu bwaffe. So the choices we make actually determine what our lives turn out to be. So guno omwaka gwa 2024 nga gutandika, nsaba ababadde bakola ebirungi tweyongere obikola. Continue to do what you think profits your life and stop doing the things you think are really pulling you back, and maybe start doing the things you think you've not been doing really well. So mwaka guno nga gutandika, let us stop, continue and start. Let us stop to do what has been dragging us behind. Let us continue to do what we think is really doing well for us and is contributing to the betterment of our lives. And let us start to do the things that we've been fearing to do, yet we know that they benefit our lives. Mbagaliza omwaka omupya omulungi ogwa 2024. Happy New Year, y'all. I love you. Take care of yourselves. I want to see all of you prosper, and I know you can do it. Tweyanziza nnyo mami ababi tungo Kyagulanyi n'obubaka obulungi. Abamu tebaagala kuyiga, ne mujja kuyiga mpola. Bwe mba temwagadde kuyiga, artist mujja koppa. Tubasuubiza nti obubaka bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected president of Uganda, eva buba bwa njawulo era nga bannayuganda tubategeeza nti Uganda eyawamu, Uganda etambula. Tutambulira wamu tufune eggwanga ennungi. Tufune Uganda ennungi, tulabe nga buli kimu kitereera bulungi. Baswire mwasuze mutya. Era
nga buli kimu kitambulira ddala bulungi bannayuganda ffenna tujja kufuna ekirungi kye twagala okufuna ate nga His Excellency Kyagulanye Ssentamu Robert Bobi Wine bwakulembera baganda baffe mikwano gyaffe kula eggwanga lyaffe tumanyi nti tulina omukulembeze omulungi atutwala mu maaso era yasalawo otukulemberamu nti tugoberere olutabaalo tuwuliriza nnyo era twesiima nnyo ebikolwa bye entambula ze na buli kimu kyakola banange tuli basiimu tusiimye nnyo Mukama yatuwa Kyagulanye Ssentamu Robert Bobi Wine era tusuubira nti bingi byajja okukola ebyenjawulo. Simanyi oba tunakibagamba mirundi emeka nti endabika y'omuntu si ye determininga status ye. Sokola bakatambi kano n'oluvannyuma tweyongereyo. Oba ina siri. Siri musi. Uwona. Asato kya. Oina siri yeni. Yogera amazima. Oina siri yeni. Nzira mbuuza nawe. Omanyi bwaki nkubuuza. Tumanye Mukama Katonda byaleeta. Oyinza okubeera nga nalibadde ensisa endabirwamu naye nga yinza okusala bamaze emyaka egisuka mu 5 nga bagezaako tutisatisa naye tufaanana ng'abatidde batuwamba Arua basse bannaffe bampamba ku kisaawe bwe nakomawo ku Amerika okufuna obujjanjabi bannaffe bangi babawambye tetunabakuddamu balaba bannaffe bangi babasse twabaziika bannaffe bangi bali mu makomera abatali musango n'olunaku lwajjo bakutte abasukka mu misa tulabika ng'abatidde kitegeeza tetugenda kutya be batidde tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye mu nnaku ezijja tujja kwogerera eggwanga tuwabulire okuyamba omuntu tekyetaagisa kumuhumiliatinga obadde obangayo abanamawulire bamulisa abakola ebibi olwaleero tugira okubona abanamawulire abaswika bagemeibwa ensonga kiba kiraga ki mbanga nkibakobera oba abadde onoonya balwadde ba sirimu mwe banamawulire olwaleero ndowooza mukyeboineku omuntu yakutuukirira ayina bweta naye omukakanyako olina sirimu olina akakebera sirimu waliwo ka video kabadde katambula nange nakafunyeko nekateeka ku peegi yange olaba gwe abagala nemusabiriza ne mu gavumenti ne babawa sente ofaanana ng'embwa ate kati fe abantu abatalina yadde eziri ekyemisana akavidiyo kano kalabika okuba nti Edmiza yalabikidde mu kano kavidiyo ng'akazi n'omukyala ng'amubuuza bw'aba alina siriimu kuba ye yakozesa amaaso ge n'amutunuulira n'amudetectinga n'agamba nti omukyala alina siriimu so yabadde amukaza ng'amubuuza oba alina siriimu omukyala kyalabisenga oba omukyala yabadde ageza okusaba ku kasente afune ekyokulya naye Edmiza yeyongera okumukuba ebibuuzo ng'amubuuza oba omukyala alina siriimu omukyala yalwanye nnyo tamugamba nti oba alina oba talina naye nga Edmiza yakiremeddeko naga ngenda kuyamba ngenda kuwa sente naye mbuulira olina siriimu oba tolina siriimu n'amugamba nga bw'ayagala okumuyamba okumutwala ew'omuntu omu amuyambe amuwenga eddagala. Edmiza oyinza okuba nga wakikoze kino ng'ogezaako okuyamba mukyalo oyo amire eddagala naye ensobi gye wakoze taata ensobi gye wakoze walikodinze omukyalo oyo ate n'akugamba bambi tonrekodinga tonteeka mu public nayagezaako nnyo okugamba nti ssebo mpaka simuko twogere ng'alagira ddala nti ayagala kubuulira buli kimu naye ng'akikubuulira in private nga takikubuulidde mu public naye taata weeyongeddeyo n'opostinga aka kavidiyo era wakatadde ku TikTok yo ng'ogamba abantu let's help this lady. Tetuganya oyinza okuba wadde n'omutima ogwagala okumuyamba naye nze nsuubira kino ekintu wandibadde okikola naye in private kuba first of all yabadde ta consentinga gwe okumukwata ku video ate yabadde tayagala opostinge ka video ako. Tetumanyi kya happenings after the video bayakuwadde olukusa okumupostinga tetumanyi but ekintu kyewakoze ekyo it's a kind of stigmatization which is not allowed and which is not good.
nze mbadde nsuubira nti omwana oyo wandibadde oyogera naye in private ng'oyagala muyamba n'omuyamba out of the camera. Okwagala nnyo content kuno kujja kutukozesa ensobi ebiseera ebisinga, naye Edimizaaya ekintu kye bakoze ekyo si kirungi, era nze ngamba munnange oyo omukyala mwetondere, ate omuwa obuyambi obusingako bwe wamuwadde, omutwalo gwe wamuwadde n'omulabisa bw'otyo tekyadde kirungi. Tetuganya omutima gwo guyinza okuba gwadde guzze na buyambi, naye wakikoze mu ngeri embi eyabadde tesaanidde. So kyadde kibi nnyo, sikiwagira ekyo kye wakoze, naye katusuubire nti omukyalo ono ogenda kuddamu omuyambire ddala, togenda koma ku kino ekyokuba nti wamulabisizza nnyo bw'oti ate ng'oli kumuwa mutwalo, just mutwalo. Edimizaaya nedda, walimbyemu. Naye nga kibi nnyo ekyo, temubikola bintu ebyo. Don't stigmatize people like that. Omukyala yabadde akugambira ddala nti bambi tayagala kumupublicizinga, era yabadde ayagala privacy ye. Oba obadde oyagala muyamba wandimuyambe nga tomuyambidde mu kamera, kyandibadde kikola amakulu mangi nnyo 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 nnyo, naye engeri gye wamukazizza nga tali confident ku kyogera. Si nti buli omu ali confident. There are people who have obulwadde naye nga they are proud to say it, naye si nti buli omu ali confident ati si nti buli omu asobola okukyogera. Okitegeera singa yabadde free nga abyogera tewali yandibadde na buzibu, naye omukyala yakulaze nti bambi tali comfortable, tayagala kubyogerako, ayagala kubyogera in private, naye yongerayo n'opostinga video eyo. Kale kibi nnyo, naye bambi omukyala oyo ogenda omuyambe, omuwa obuyambi obusingako awo bwe wamuwadde, kubanga kikyabadde kirungi kye wakoze. Katambula President of Uganda n'abo abaali batayagala kuwulira munnaye baaganira ddala okuwulira, era ndowooza tebaliwulirira ddala, naye naffe tetubalinaako buzibu. Oyo atayagala kuwulira tukusaba towulirira ddala, bebeere bwe mutyo, mutambuze bwe mutyo obulamu, naffe tujja kubeerawo ate tubasuubiza tujja kuyitawo. Uganda eyawamu ye Uganda etambula, era Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Tumanye nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Ndekere President of Uganda agenda maaso n'okuba ow'enjawulo, ate n'okuba nga agenda maaso n'okubeera ekitangaala mu bulamu bwaffe.